na bifuna kami katono kanyamera mitala wa mugga ate bwe byali si bwe biri. Njagala nnyo okusooka nga ngerengero naye abasajja bano abatukulembera nabo batuuka ekiseera ne bagamba twalwana. Balina n'ekigambo ekigamba twateera embundu. So mwenna abali wano nga mwambadde t-shirt wa uniform za Amponet, nzikiriza nnyo nti mwegattira mu Uganda Music Promoters and Venue Owners Network Amponet mu bufunzi. Lwakuba COVID yajja n'aligambye buli muntu agwe munne mu kifuba ne muno mubongeko mpolampola omugambe bali kubeera memba. Siwulira bigambo webali kola ki? Owa microphone kulyanga wina olikoze biki oba sikutegeera. Ntandise okwogera ate olina byogikola va ku microphone sebo. Tadias tajja kusasula balance oleko kyabanja. N'olwekyo basebo ne banyabo bapromota mwenna Mukyala Buchaman, Mama Ghetto, President wa Uber Security, ba artist abali wano mwenna, bannamawulire, buli muntu mu kiti kye. Nsanyuse nnyo okulaba nga munzikiririzaamu. Oli n'alanga abayimbi 8 n'atwala omuyimbi omu, abantu abaggyeko omutwalo gwabwe nga bifuuse bya bubbi. Ne tugamba nedda bamaneja b'abayimbi, bannannyini bifo ne ba promoters tuli muntu omu ku omu. Ebitunyiga bye bimu, ebitwawula bye bitono. Katukola association. Naye nga kwe yasinzira ennyo okuyimirirawo bayokya emmotoka y'omuyimbi ebiseera ebyo yali Eagles Production bamuyita Station Mayanja. Yali ngenda okufuna lipooti nga Tony Sempijja sisobola kukibeeramu. Kwe kuyita Mwami Paulo Katongole tukomewo mu Amponet. Ne tuzimba Amponet mu bulumi obw'ekitalo, akasente nga nkajja mu nsawo yange. Niyo kakasa nti Amponet gyeri yakolera gavumenti omulimu ogw'amaanyi ng'eyita mu coordinator Tony Sempijja. Twasomesa Operation Wealth Creation mwaka gwa 2017. Fred Sebatamu yawangulira obukadde 5, Vincent Seka wa 25, Walukaga obukadde 10, Sylvester Busula ne munno obukadde 15. Tony Sempijja nze nali coordinator wansi wa Uganda Music Promoters Network eno Amponet gye tuliko. Ekitegeeza Amponet gavumenti egimanyi. Ekyokubiri, bwe twakola omulimu ogwo tetwakomaawo. Twagamba be tutambula nabo mu bivulu tulina okubateekateeka. Kwe kuteekawo Umbrella for Uganda Bouncers Association, Uber Security. Ne tunaanya bakanyama abalungi abalina ku mabaala kwe bakola, ab'empisa, ne tubakuŋŋaanya okwetoolola Kampala n'emiriraano. Ne tufuna omwami yagenda ku mulembe gwa Ssenge London. Amangu ago nali embikira General Salim Saleh yanziramu ebigambo byali 3. How a bouncer kill a person, but who registers bouncers? Memory yange bweyazukukira n'oteekawo Uber Security. Bwe twogerera wano okwetoloola eggwanga, emirimu gyabwe nabo bayimirira tebakyakola, bakuumanga bayimbi, naye nga tulina bakanyama okwetoloola Kampala nga 82 abalina uniform, abatendeke betwajjagendaga muntu zaabwe. Era nsaba President General Mulumba Jagwe, musajja mukulu gyalo naye bakulabeko, President wa Uber. Oyo mwami akulira bakanyama mu ggwanga. Very disciplined guy, talina tabu naye weziviirako otegeera nti si muzeeyi. N'olwekyo ne tujja nga tutambuza ebintu bino. Twagenda okulaba nga ne ba DJ tugenda baleka emabega. Kwe kukola Forum for Uganda DJs Association. Era mwami DJ Daniel yagikulembera.
ne badijje bali organized bulungi nnyo n'ekitabo kyabwe n'essako yaabwe bagirina. Bwe twamaliriza ne tukola national kadongo musicians sako balaajana nnyo ne bagamba bambi ife otulese olereza b'amaanyi bapromota nga coordinator nabo natandika obalowoozaako era tutambula nabo bangi. Ekyokusatu, ennaku z'omwezi 26 Desemba 2018 nasinkana Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu maka ge Lwakitula. Ensonga ezaali zintutteyo ba promoters abaali bafiiriddwa ebivvulu olw'ensonga z'ebyobufuzi ezakyalenga. Nayimirira ne President namugamba ensonga 7 ezisobola okutereeza industry eno. President yasanyuka nnyo ebigambo bye namugamba era n'awandiika n'ennamba yange y'essimu n'angamba nja kusisinkana. Nennemerako nga sosodde nti ndi wa yellow, ndi wa red, ndi wa blue oba ndi wa green, ola nga ndi independent nga coordinator, era nga sosodde nti ndi mukatuliki musiraamu baki nga nfiirira abantu abo bennyini abaafiirwa. Obuvumu bwe nakozesa okubuulira President bwe buvumu kati bwenyimiriddeko essaawa eno, era okuddamu omugamba okuwa abantu abeeteeseteese be yasuubiza nga bafiiriddwa mu COVID. Olaba nkaabira mubikire naye ate ankutukidde mu ngalo. Twagenda mu State House, delegate team yaliko abantu 76 gye nafunira omulimu guno gwendiko mu butongole. Nze omulimu gwenkola bwe bugagga. Bwe twatuka mu State House, Gen. Salim Saleya yanjulira President abantu 2. Asooka yali Tone Sempijja mu bigambo bino kati ngenda gegenya ddoboozi lye. Your Excellency Sir, delegate team eno gy'olaba wano, saabo bantu bamwogera nzungu oba bamwambala ttaayi, wabula kiyenje wange oli yavuddeko coordinating omulimu guno. Mbadde nsaba ayimirire omulabe. Natandika okukolagana naye ne bwe nnali nga nkyanywa omwenge mu mabaala. Mumanyi abantu bano mbamanyi baafiirwa era bateeka ssente nnyingi mu bivvulu. Mbadde nkusaba Your Excellency omuwaabe nga yakulira mu ttiimu eno yonna nga ye coordinator. Lwakuba ekizibu kye teyasoma, tamanyi Luzungu, naye bw'owuliriza ebirowoozo bye birungi nnyo, bisimba eggwanga. Ng'abuulira mukulu we Gen. Salim Saleya, abuulira Commander in Chief Gen. Yoweri Kaguta Museveni, amwanjulira Tone Sempijja. N'amala n'agamba ebigambo bino, ffe nga ba Operation Wealth Creation, ensonga zonna ezikwatagana n'ab'ebivvulu, bannabitone, okufuna mu bitone byabwe tubikwasizza Major General Eric Kayanja. Abaali mu State House mwenna mujjukire bulungi, abaaliyo awo n'engalo ne zivuga. Ensonga zonna ezikwatagana n'ebivvulu, ensonga zonna ezikwatagana n'abayimbi, ensonga zonna